aba mukwano bye bakoze bankubisiza amasanyalaze. Bobi Wine akubidwa amasanyalaze nga bw'omulaba ng'aloopera akabitibwa Esaati iyo Eyuzidwa n'ezimu ku ngoye era n'abamu ku bantu be abogezi wetwogera olunaku lwaliro. Fort Poto ye alabika nga agaanye olw'ensonga nti eddakiika ezibulayo okulaba nga kampeyini ziggalwawo enkoledde vidiyo eno talina lukuŋŋaana lwe yakubye, wabula ate okusoomozebwa bamuggulira ne bamuggalira kati aliwo enkoledde vidiyo eno ng'ali mu kwadresinga abantu, wabula Akatambi nga bamuyuza Esaati amasanyalaze gamuyitamu kenjagala okulaga mu maaso soko sharinge asoko likinge video eno esoko banga eduka ebyadala etuke. Bobi Wine yennyini mu bigambo bye akakasa nti amasanyalaze naye awulidde bwe gasiiwa, awulidde bwe galuma. Esaati bagiyuziza ebyadala soko labe aba mukwano bye bakoze bankubisiza amasanyalaze. Nabetolodde ensi yonna yonna navudde Kampala ku ssaawa 9 ez'ekiro n'embuga emmotoka twatuuse ekyenjojo nga bagaddewo ekkubo nti Museveni agenda campaigninga mu disitulikiti eyo. Sinakozesa makubo nabadde mbuzayo dakiika 3 okutuuka we ngenda okolera campaign, ne batusalako oluguudo ne baluggala ne batubugisa essaawa 3 naye mu bitundu ebyo byonna byonna nga bagadde amakubo sina campaigninga olunaku lwaleero lwonna. Main rally yaffe eri awo nyina campaigninga Fort Poto City, abantu bajjudde gye bali batulinze naye poliisi esalako amakubo ne wano weetulese ng'emaze okuba abantu emiggo neera bazeemu basazeeko. Kaakati njagala ensi yonna emanye obulamu bwange buli matiga, obwa mukyala wange buli matiga kuba ndi naye, olwa bannange bendi nabo ne bakandida ebyo tuli nabo. Tetulina n'omusango n'ogumu gwe tukoze. Zize ngamba abantu tebakola fujjo era tewali akoze fujjo. I've been telling people not to be violent. Nobody has been violent. It is the police and the military that are being violent. There's a man there called Namuoza, he's a police officer. There's another man called Bihembo, he's a police officer. They are chasing away the crowds. They are soon going to chase away the cameras. I wanted the world to know what is going on here. Katinebwe munkola chemwagala. Mubere bakakamu ensi yonna etutunuulidde yagala ensi erabe bani abamenya amateeka bani abagoberera amateeka. Yagala mubeere mwebale nnyo okubeera na mpisa nnungi, mwebale kubeera nga temukola fujjo, mwebale muno bakyali itwe tulina emicwe mirungi. Ffe tetulina tteeka lye tumenye, tulina okampeyinga lwane zonna batublokinze tuba tubuzaayo 10 minutes okutuuka nga bagalawo ekkubo bagamba drive 3 hours. Twavudde Kampala ssaawa 9 ez'ekiro tetunaba campaigninga kati lwale yaffe eri awo kumpi naye poliisi n'amagye bagaddewo ekkubo for no reason. So twagala bakolewo ekkubo tugende tucampaigninge. Journalists, abanamawulire njagala mutunuzeeyo kamera. I want the world to see what the military is doing to people. Amagye tegalina buyinza kuba abantu kubanga tebalina musango. Soldiers, stop violating the Ugandans. They have not done anything wrong. This is a presidential campaign. I am their candidate. They have every right to stand on the roadside and wave to me. They have not committed any crime. We are blocked. Every time we are near the rally, you block it. Now it is 4 o'clock. We have not campaigned. We beg you to allow us go to our final rally. It is just a few minutes from here. Please allow us to go and campaign. The Electoral Commission told you you have no right to stop us from campaigning. But you've been blocking the roads. We don't know why you're blocking the road on us. Allow us to go and campaign.
allow us to go and campaign. We want to go and campaign, please. Just open the road for us. Keep your cameras rolling. Keep your cameras running. Keep your cameras running. Keep it live. Keep your cameras rolling. Inga baganda bange pa banka yange yafudde kati tujazikira nga sina na pa banka. Inga pa banka yange yazikidde yafira guru ekitegedde. Allow us, we go direct to Kabura and how do you want to access Kabura? Through here. We pass here, we pass via MT, we go direct to Kabura, MT. I'm requesting a funding. All fees have failed, but let us pass here, go to Kabura direct right now. Because we are caught by time right now. And we leave Argongo. Yes, we leave Argongo. We go direct, pass via MT, like how we had decided yesterday. We are not going to open the office. We pass via MT, via MT. Then we go direct. Hold on. Okay. It is Kihura Kahunge, and then you connect to Port.